lukisa era tokkirizibwa kwimira maaso ga muna Uganda ng'omubologera era ng'ogezaako okumunnyonnyola nti mu Uganda buli omu alina olukisa okuwagira kyawagira. Ekyo kyakoma olunaku mwatandika okutirimbula abantu, okutirimbula Abannayuganda. Mwatandika okubuuzaawo Abannayuganda bonna abagamba nti kimala, abagamba nti kaakati ekimala kimala, twetaaga okukyusa ku bukulembeze. Kale Butunuya Bunono naye avudde ayagala okugamba nti buli omu alina olukisa okuwagira kyayagala. Kyemugamba wasa mufumbire essaawa zino ali mu kkomera ba Edi Mutwe oba Ddamulira oba bakibalama bonna abaabuzibwawo bo tebalina lukisa kuwagira kye baagala. Tebalina lukisa kuwagira kibiina oba kuwagira muntu yenna. Kyogamba o constitution yonna ne kati abaana abavumbidde mu makomera ba Bobby Yanga bonna abataliiwo. Abaana bamaze mu nkomi emyaka n'emyaka n'abamu tebamanyikiddwa mayitire. Tebalina lukisa kuwagira kye beetaaga kuba ekyabasibya political opinion yaabwe. Nkane muwanga kivumbye saazi n'emisango gyawere nnemba nagyo. It is just a political opinion. Govudde yagala kubologera Bannayuganda mutemutusiiga mutemugezaako kututankuula. Gwenna mmera ovuddeyo oli mu kusiiga munnyo mu bbwa oli mu kubalaata ggwe. Kyogamba Rita Nabukenya oba Yasini Kawuma oba Ddamulira ne Kibalama bonna abaabuzibwa n'abazenga battibwa. Kyogamba tebalina right ku political opinion yaabwe. Oba kyogamba constitution ya Uganda akaseera ku yali tebakolako. Govuddeyo oyagala okutu gwe mutemugeza kutujjamize. Ekintu ekyo simanya political opinion, simanya constitution egamba bweti byaggwawo naku mwatandika okutirimbula Abannayuganda. Byaggwawo kuba nammwe democracy mwale mukujiwa Abannayuganda. Kati Abannayuganda buli omu naafuuka omulamuzi mu ngalo ze era buli omu naafuuka n'ayambala ekyambalo ky'obulamuzi. Mutemugenda kutukuba temutuwe n'enkaaba gye tuba tukaabamu. Temugenda kunyigiriza Munnayuganda kutuuka nnyindo kujja musaayi ate omugamba abunire. Mwe muba mulidde tokkirizibwa kujja kuswankulira mu batannalya. Tokkirizibwa kujja omanyi mwe kiri nnyo mu baddugavu olw'okuba ofunye ekyokulya. Abalala bagamba tojja nnyo kakkano ojja kufuna. Mwagala mujje mutandike okubalaatira mu Bannayuganda. Mutandike okubalaatira mu bantu abalina obulumi ate mutambule nga muyinaayina. Kati ofuddeyo sebo oyagala okwogera simanya everyone has a right to his political gwe mutemugeza kutujjamize ate buli omu asigale waali. Buli omu asigale waali. Tomugenda kutukuba temutuwe enkaba gye tukaabamu. Nedda ekyo tekijja kusoboka. Kyogamba abasenga batigumbulwa. Bwe ki constitution yali tebakwatako oba tebalina political opinion. Fena tunategerera mu family emu. Tunategerera mu kibiina kimu. Tuli bawala bammwe oba tuli bakazi bammwe. Bawasa mufumbiro ne ba Bobby Yanga kwogase bonna abali mu kuvundira mu makomera. Kyogamba bwe constitution tebakwatako. But they don't have a right to their political opinion. Mutemugeza. Sebo avudde atandise kuno kubalaata kwennyini ng'oli mu kusiiga omunnyo mu bulumi bw'Abannayuganda. Gwenna mmere toyina lukisa era tokkirizibwa kwimira maaso ga Munnayuganda ng'omubologera era ng'ogezaako okumunnyonnyola nti mu Uganda buli omu alina olukisa okuwagira kyawagira. Ekyo kyakoma olunaku mwatandika okutirimbula abantu, okutirimbula Abannayuganda. Mwatandika okubuuzaawo Abannayuganda bonna abagamba nti kimala, abagamba nti kaakati ekimala kimala, twetaaga okukyusa ku bukulembeze. Kale Butunuya Bunono naye avudde ayagala okugamba nti buli omu alina olukisa okuwagira kyayagala. Kyemugamba wasa mufumbire essaawa zino ali mu kkomera ba Edi Mutwe oba Ddamulira oba bakibalama bonna abaabuzibwawo bo tebalina lukisa kuwagira kye baagala. Tebalina lukisa kuwagira kibiina oba kuwagira muntu yenna. Kyogamba o constitution yonna ne kati abaana abavumbidde mu makomera ba Bobby Yanga bonna abataliiwo. Abaana bamaze mu nkomi emyaka n'emyaka n'abamu tebamanyikiddwa mayitire. Tebalina lukisa kuwagira kye beetaaga kuba ekyabasibya political opinion yaabwe. Nkane muwanga kivumbye saazi n'emisango gyawere nnemba nagyo. It is just a political opinion. Govudde yagala kubologera Bannayuganda mutemutusiiga mutemugezaako kututankuula. Gwenna mmera ovuddeyo oli mu kusiiga munnyo mu bbwa oli mu kubalaata ggwe. Kyogamba Rita Nabukenya oba Yasini Kawuma oba Ddamulira ne Kibalama bonna abaabuzibwa n'abazenga battibwa. Kyogamba tebalina right ku political opinion yaabwe. Oba kyogamba constitution ya Uganda akaseera ku yali tebakolako. Govuddeyo oyagala okutu gwe mutemugeza kutujjamize.
Chintu ekyo simanya political opinion, simanya constitution egamba bweti byagwawo na kumwatandika okutirimbula abana Uganda. Byagwawo kubana mu democracy mwale mu kujua abana Uganda. Kati abana Uganda buli omuntu afuuka omulamuzi mu ngaloze. Era buli omuntu afuuka n'ayambala ekyambalo ky'obulamuzi. Mutemugenda kutukuba ate mutuwe n'enkaba gye tuba tukaabamu. Temugenda kunyigiriza muna Uganda kutuuka nyindo kujja musaayi. Ate omugamba abunire. Mwe muba mulidde tokkirizibwa kujja kuswankulira mu batannalya. Tokkirizibwa kujja omanyi mwe kiri nnyo mu baddugavu olw'okuba bafunye ekyokulya. Abalala bagamba tojja nnyo kakkano ojja kufuna. Mwagala mujje mutandika okubalaatira mu bannayuganda. Mutandika okubalaatira mu bantu abalina obulumi ate mutambule nga muyinaayina. Kati ofudde osebo oyagala okwogera simanya everyone has a right to his political way. Mutemugeza kutujjamize ate buli omu asigale waali. Buli omu asigale waali. Tomugenda kutukuba ate mutuwe enkaba gye tukaabamu. Nedde ekyo tekijja kusoboka. Kyogamba abasenga batigumbulwa. Bweki constitution yali tebakwatako oba tebalina political opinion. Fena tunategerera mu family emu. Tunategerera mu kibiina kimu. Tuli bawala bammwe oba tuli bakazi bammwe. Bawasa mufumbiro ne babbi yanga kwogase bonna abali mu kuvundira mu makomera. Kyogamba bweki constitution tebakwatako. But they don't have a right to their political opinion. Mutemugeza. Seba avude atandiso kuno kubala atakwe nnyini ngoli mu kusiga omunyo mu bulumi bw'abana Uganda. Gwenna mmere toyina lukisa era tokkirizibwa kwimira maaso ga muna Uganda ng'omubologera era ngo